ku social media kwatero bitako ne ku kino kirabe kuba kyamulumye oba yakyewunyiza I don't know navayo nagamba abakuma dembe timubanonyi moyi yatandike gulire eryo alina ekigambo kyatero kukozesa idiotic oba kitegeeza ki agoli musomesa osoma obusomesa oyagala nkikuddiremu asijja tusanze okulaba mwami Gashumba wano akweke twakuwadde twakasanitize tokatya twakayiyeko buli kimu ne bwe nga ndi mulamu batukebera batugema tugenda na kugemebwa kakubiri nze ninze ka America Pfizer kibajja okungemesa ate nekiranze embirivinga tuzimbe emibiri egiri strong nga covid ne bwakuba kakuba ku lwazi tujibuildinga tutya okulya emmere ezimba abasirikale mu mibiri fruits ngezo emichungwa nanasi okunoyinza kulaga nti kino ekitima ky'enanasi munda kyekisinga amaanyi okulwanyisa covid kino ekinyama ekyebweru tekirina nekyomunda kino kibayita ekitima ekyo kiri kyomekete ekyo so mwenda abatuuliza ku BTFM ne bw'oba tonnaba kwegemesa oba weegemesezza kyetulina okulwanako kwe kuzimba abasirikale mu mubiri ng'akawuka lebe kaba kakulumbye tekasobola kuteeka wansi actually ba scholars batugamba nti 98 ku bantu bajja kulwala covid owulira naye so ne 1% ejja n'okutegeera nti yalwala ki covid olw'okuba emibiri egimu gibiri strong osobola okulumbibwa obulwadde n'otakola ki n'otamanya era nabaddeko ne meeting emu n'abakulu ba ministry ya health ne mbagamba eri yeeyo nga temujogeddeeko nnyo nga teyesinga obuki yesinga obukulu muzimulye emmere ezimba emibiri ekyamwefeeko ne bw'oba tonnaba kulwala covid ne bw'oba olina symptoms za covid gezaako okujoginga omubiri gwo gubeere active ekyaba tugamba nti bw'oba olina symptoms za covid tekiri advisable kwebaka ng'otunudde ku ceiling omanyi abantu asinga kye batamanya amawugwe gali mu mugongo webake bwoti nga weewunzise okitegeera ndowooza naye nga covid twamutegedde tajja kututta ne bw'aba ayagala nnyo omwezi ogusooka yali asobola kubanga lockdown yasooka Ugandans thought it was a joke ne second lockdown buli muntu yakakasiza nti covid ali serious okulya obadde obuzeemu ebbanga eno nze ningamba oba oli wansi covid tayinza kunteeka wansi ne bw'aba nkutte tayinza kunteeka wansi kubanga nze nfa nnyo ku bulamu bwange I work out a lot ndya right simala galya n'ogwa ku mayuni n'olya embizi emitwe buli kimu n'okigwako n'olya simala galya ati n'ebyogere nga tontunuulidde oli ng'agamba nze simanyi goba olya embizi n'eddembe ly'abantu okulya embizi naye ngezaako okulya ebintu ebigasa omubiri sitakataka era kitaffe yakituvumiranga nnyo ekyo kitegeera nze ndyako nnyaanya bazirya ne balya embiriizi ne basaba amatu ne gaggwayo ne basaba ebigere ne biggwayo ne basaba n'omuguwa owulira kani imagine n'omuguwa bagusaba ate gwe ogukolanga ki simanyi bubuuzi ono atuliraanye wano ate nga n'abakugu bagamba era naye embizi nayo ddagala mbu eddagala yaki ku covid abasawo tusomye buli wantu wonna tebanna batugambako tulya embizi naye batugamba kimu tulye nnyo ebyennyanja ebirimu amasavu bw'oba tusobola kufuna byennyanja ebyo gula omega 3 oil nyina omujego omu gwe nawulidde ng'agamba mbu abantu abatali basawo situkkizibwa kwogera ku covid omujego oyo w'amaanyi nnyo ate mu ggwanga muno naye ate okugabana by'oyiseemu oyamba abalala thank you eyakyogedde nno ayina erinnya wano mu Uganda ne mu Buganda mbu balooya balina okwogera ku by'amateeka owulira mbu abazimbi balina okwogera ku bazimbi mbu badokita balina okwogera ku bya covid nze ate sinaba bulijjo omanyi bw'osirika abantu tebamanya level ya butategeera bwo naye ate bw'oyogera bongera okugejinga ffenna tusharinga stories za covid okusinziira ku mikwano gyaffe abalwadde covid okusinziira ku doctors globally aboogera ku covid in case olwadde ki kyolina okukola ki kyolina okukola nyina mikwano gyange abadde Mulago hospital Mulago hospital successfully ejjanjabya abantu bangi ne bakola ki ne bawona bakugambe Mulago kye bakola tebajjanjaba covid mu ICU bali vampinga mutima langizo zibadde zakyakuba bulungi ne ziddamu okussa obulungi ne bakuteeka ku food supplements vitamin C, vitamin D, zinc, omega 3 ontegeera ndowooza this is the information we are giving people
era nze ngamba omuntu yenna ne bwoba olina symptoms za covid oba tonnaba kuzifuna genda mu pharmacies ogule food supplements eziyamba omubiri gwo okubeera strong mpozi ekintiisizza nti Kampala bambi abantu bagondedde amateeka ga gavumenti aga lockdown naye ate mu sababu za Kampala Nansana najja Nankumbi eyo n'Amasuba bali kuki bali ku byabwe ate bw'ofuluma Kampala n'ogenda Mityana Masaka Buyikwe ono gye yava ewaabwe yoyo tebalina ku covid so my fear nti President Museveni bwalifutinga lockdown ate akawuka abeeri bagenda kajjeeri bakakomyewo wa kubanga ebeeri bo ne boda zikola bali ku byabwe baala banywa total lockdown eri Kampala mu kibuga for the first time you can see sanity in Kampala but when you move outside Kampala tewali lockdown kitegeeza nti omukulembeze bwana alifutinga lockdown abeeri abatuulage bannakyalo bagenda kaleeta muki mu kibuga tugende mu lockdown eyokusatu ate mujjukire waliwo akawuka akala akokusatu tuli mukakubiri wali yako okusatu abakugu bagiyita weevu ompulira ndowooza wali yako okusatu akajja wali akajja so mumpulira so tulina okwegendereza nyina nze gye nali emabegakawo ne ntuuka n'okkubira akulira poliisi mu Kampala muno nti kyekigenda mu maaso n'obuuza omuntu lwaki oyambadde masiki n'agijjayo mu nsawo ng'agiyina eri muki eri mu nsawo kitegeeza nti bwe tutaaveeyo twerwaneko ku covid eno tugenda kumalirizanga n'omwaka guno gwonna tugumaze tuli muki mu lockdown ekigenda maaso kyekyomukulembeze njagala tukibeereko nnyo kubanga gwe omu ku basajja abasinga following ku social media gwomu ku basajja abasinga ne luliwe waliwo obuzibu ku social media simanyi bagiyita cyberbullying simanyi cyberbullying simanyi wavaayo nnyo n'obyogerako tukuleeta ng'omukugu kya social media President yavuddeyo n'agamba banoonye abo abatandika amawulire ag'okumubika okyogerako ki ekisooka President we yatuukidde okuvaayo nga kimaze okumera abatandika social media bagitandika as a platform for social networking for empowerment nze manyi abawala bangi abato abavubuka abato abakozesa social media obulungi abagikolerako business abatundyako engoye abatundyako engatto nyina abaana bemanyi bamakanika nga bogalagiza abe baza advertisingira ku Facebook nyina omuwala gwe manyi yajja nawako kutuyamba okukuuta amategula namumanyira ku Facebook so abatandika Facebook ba Instagram oba Twitter bagitandika as an economic base abantu ogikozesa ogaggawala era nze nyina n'abantu bemanyi nga bo balina sente naye nga bazijja ku social media unfortunately kani wavaayo abajega bo successfully bagikozesa ku spreading hate lies n'ebintu ebirala abantu abo bakitandikanga abasaaga bwe babika omuntu bitwalaitire mujjukira babikako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka afudde ffene tubeera mu kutya bw'oyogera ku Kabaka wa Buganda mu Buganda ffene tusula mu kutya ne tuvaayo ne tukyogera Ssaabasajja Kabaka musajja mulamu alamula abajaga abo ne basirika twali tuli awo ne bayita ba minisita katwadde tuli awo mukwano gwange BMK ye bakamubika emirundi egisoba mu 10 nze buli lwe bamubikanga nkwata simu nga mukubira nga gamugane Allah akyankumye nkyali mulamu twadde tuli awo ne bagamba nti Saabalwanyi bamututte Germany afudde it was a Sunday I remember nafuna phone calls nga 20 from different people abambuzo why bitulia bitufu ne mama wange actually yankubira simu nti why bitulia bitufu president yafudde nti president wao tuba tuli awo Museveni yennyini ng'agenda mu nnyonyo ne tumulaba onakolo yasiiba mu nnyonyo ne tukivaako ku Sunday newedde ne bakikola ki ne bakiddamu ate abantu babibiriivinga omanyi lwaki babibiriivinga simanyi bitongole bya gavumenti ministry ya information and national guidance media center presence office omuntu successfully bw'ayogera ebyobulimba ne mutavayo birwanyisa abantu babibiriivinga so kyekyonozo omukulembeze gw'eggwanga okuvaayo eggulo n'agamba nti no security bodies banoonye nze ate si kyembiriivingamu nze mbiriivinga nti gavumenti erina okuba ne mechanism nti omuntu bw'alimbira ku BTFM ku ssaawa 4 ku 4 n'ekitundu gavumenti eba erina okuba ne capacity okujja okugamba nti ebyayogedde byabuki bya bulimba mujjukire badimonizinga abasawo mu covid ono nga yakatandika mbu buli muntu atwalibwe mulago bamukuba empiso n'akola ki n'afa ka odi yako ne ka traininga nnyo sitwawulirako ministry ya health ng'evaayo ng'egamba nti ebyo n'ebyogera bya bukyamu so kikyamu nnyo okukozesa social media okuspreadinga lies oba babiriivinga mu kiri nti
ebitalina makulu tobiwa makulu kyo kya bulimba kati nga bavudde ne babifuula ebikulu. Government erina departments eziri meant okwogera eri eggwanga. Ministry ya defense esobola kuvaayo neyogera ku social media. Ogwa defense guli gumu kukuuma border za Uganda. Ministry ya internal affairs tesobola kubyogerako kubanga ogwayo kukuuma banda Uganda n'ebiki n'ebyabwe. Katulina ministry ya information and national guidance. Tulina Nabusai ayogera president's office. Tulina New Vision lupapula lwa government. Tulina media center. Okitegera ndowooza. Those are the people. Singa nali party to this government mukolagana ne TV zino NBS NTV bwe baga nti musajja yafudde ku makyanga afuluma state house mulage nga akola ki nga afuluma. Okitegera ndowooza. Kubanga yennyini yakyogedde mbu yabadde matuganga agenza okugulawo factory ng'abantu bonna batuna bagende omusajja gwe batugambye yono awo tutuuse nababye kawempe nga bangi ku luguudo bakakasa bakuba jambo bwe balingiza wansi bwe batina naye yennyini nga alingizaayo bw'atabagamba yeeze. Kati ekibi ekikiriko wiiki ewedde mukama amummuza emirembe Hajati Aisha wa Alaisha Organics bamubika ssaawa 3 ogwekyo nali ngenda ku airport nentyamu kati ennaku zino byakubika mukunja sisobola kupostinga nti wafudde mala kubira bano nkakole ki nkakase nenoonya mutabani we Don namufuna sanga mukago okukyona nga kituufu Hajati yakoze eki yafudde. So tutuuse to the extent nti be babika agashumba kakati oyina kusooka kufuna muganda wangu enkenyera bya social media. Kati ekibi ekikirimu nti akaseera kagenda kutuuka nga mukunja ne bonobeya neggulire ettuufu ennyo eriri geared at transforming people's lives bajagamba ebyo byaki bya social media bya bulimba. So nga kikyamu nnyo ze kinnuma okuba nti bw'ogenda ku Twitter handles z'abantu abali e Ghana abali e Kenya abali Israel ebintu ebitrendinga mu nsi muli si bye bitrendinga mu Uganda. Mu Uganda successfully Uganda tugifudde platform y'akasasiro. Kitegeeza naawe okkiriziganya ne gavumenti okuggyako social media Facebook nga bwe yakola aluli. Sikkiriziganya ze nzikiriziganya nti abatumbaavu bano tubalumbe gye bali. Sikkiriziganya na kuggyako Facebook. Actually I'm an authority on Facebook. 99.9% ku bantu abakozesa Facebook bagikozesa ku bintu ebiri productive. Ka fraction kali 0.1% akaji misusing ante bali muno bali Bulaaya abamu kababerenga baliwa eddagala lyoku fighting fake news oli bali ku forwardingira don't forward it. Nze nanyina WhatsApp group gye nalimo abaana betwasoma nabo ne tuko bagamba nti eno ngenda givaamu bwe tuba tufuuse kasasiro nga buli omu kyasanze kyakola ki kyakasuka era netereera oli bwakuweereza eggulire verify it before forwarding it. Si buli kyofuna nti oyina okiforwardinga oli nagamba naweza ka video mbu ente yafunyisiza embu olubuto wabaddeyo ng'erugifunyisa okitegera ndowooza kati ze sobola kubeera mu WhatsApp group eyo awo mbangikoze eki mbangivuddemu okitegera ndowooza. So engeri yokka ey'okulwanyisa fake news oba falsehoods kwe kuspreadinga good news oba amawulire amatuufu oba okugenda kuba n'abantu ababipostinga don't arrest them kuba ne bono bakwata abamu baagala mawulire. Kati ngabo abajega abamu abatali mu Uganda waliwo omuntu yaga nti omuntu waliwo abantu okujjako nga tiwamala P7 nga boyina okuwuliriza bw'oba wamala P7 ng'oyina abantu bwe bati ne bwe bati bowuliriza then tulina okusabira wabeerawo obuzibu. Naye ndowooza kyogambye kiri nti bwe bakwogerako amawulire ag'obulimba mu ddakiika nga 3 TV we ziri vaayo kyogereko kikola ku balina obusobozi eri atalina busobozi ngani omuntu wa bulijjo ate kati omuntu wa bulijjo kibayinza mubika kubanga you are nobody mulimu be babi ngani nga bagamba nti gundi yafudde mukunja yafudde gwe you are somebody you are personality you are personality. Tugende ku border stage tubuuze nti ani ko bayita mukunje bajjaga nti onakola ku BTFM you are personality nange namugamba otegera ndowooza you are chowenkata president wa Uganda but you are personality otegera byanjawulo nnyo tebayinza kubika jjajjange Masaka ani amumanyi tedi amumanyi okitegera ndowooza. So omuntu bwa spreading amawulire amafu muveeyo tya alimbono omusajja gwe yabise ali wano muki mulamu nze bwe babika BMK immediately nenkwata essimu ne mukubira nangamba muganda wange nze kyali mulamu kama akyanyamba
ababambika be bamanyi bakola kiki baagala nengenda ku page yange nengamba bana abajega ababika BMK musajja mulamu nnyo akyali Nairobi ajjanjabibwa simple neba musirika inaku bbiri nga baga kituufu yafa bali mu nteekateeka za kukola kiza kumuzika naye ekintu kino kize kibaawo ng'abantu b'obamenye olina abantu naffe tulabyenga ku social media nga bababika kiki ekigendererwa kiki kiva ku ki ensi yafa abantu balina obukyayi ensi yafa omuntu omumpi avuma omuwanvu ng'ate onayambadde kakondo omuntu atalina buno obubina bwe batunda mu kibuga avuma alina akabina omuntu ayambeka magic bula avuma omuwala alina ebberere eryekulira okitegeera ensi yafa abantu balina akasajja kalina embazzi ku mutima batambula nako Ugandans don't celebrate each other kati abatumbavu bano balowooza babika mu 7 nti gavumenti efudde egudde no ate gwa mubiko ojja kusooka okufayo nga akyakola ki ng'akyaliwo baba fitina eri wano mukunja kati kiki ekirina okukolebwa okukendeeza ku fitina eyo kubanga byo bikyagenda abamu beetaaga kusabira abantu tulina batwala mu amamafiina abakwateko bantu bali bubi kusamirira bantu bali bubi omuntu akuvuma ekigambo ku Facebook n'okebera profile pic ye ng'omulaba bambi embeera gy'alimu nga yeeyo alimu kulya ffene nga muganda we singa obadde mu mbeera eyo nawe wali badde nga ye embeera mbi abantu bali bubi sente za nabbanja zakatandika wiiki nga bbiri si bwe kiri abantu bali bubi ekirala balina obukyayi kati gwe bw'okola show yo naye trendinga waliwo agamba akasajja ako kali faddi naye tofuddeyo kumanya ttiimu ya sisimuka ekola etya show yaabwe nebeera better. Ugandans don't celebrate each other. Bannayuganda tebaagala kuyigira kw'abasinga. That's the best word. Amoti kati ono yasinga okukola natural comedy. Va ku bino ebiyiiye bakola rehearsals. Okitege ate sikyogera ati because ali wano. Naye akola comedy ali organic. Abakola comedy tebafaayo kumanya lwaki comedy we ali organic. Bamuvuma buvume. Wano omuyimbi e Uganda kati Chameleone oba omwagala oba tomwagala is Uganda's #1. Niyo mwana akuba oluyimba lumu one hit song n'avumaani Chameleone. Tafuddeyo kumanya Chameleone yono legacy y'emyaka 2 agikuumya atya. Nze nfayo nnyo okubeera n'abantu abansinga okumanya mwe mukikoze muti okubeera bwe muti bannayuganda situkiina. Kati nze kankubulire mu mwezi gumu Facebook page yange abantu milioni 14 be bagivisitinze 14 million. I bet no media house in Uganda China. No media house in Uganda. Do you know why? Bantu bajja ku page yange nze message yange eretetingira about hope na inspiring others. Posting a kintu kyesimanyi nti kiri organic kituufu. Ate ne bwe organic nga kiri menti kutabangula abantu sikikola ki sikipostinga. Kati ekibuuzo kiri nti bana abapostinga ebintu ebyokutiisa abantu pages zaabwe abantu bameka babijjako ate n'okusesa ki ababipostinga actually they are not even on Facebook. Akola ka clip ke n'akata ne kagenda mu WhatsApp ki endala n'oli n'akateekayo naye president teyakiwadde nnyo amawulire okukyogerako kubanga gwe mu njogerayo ogamba bajega bye bakola telina makulu tebalina kuweebwa budde No, actually he did the right thing, but the 7 people don't know. Awo yabadde mukambwe nnyo ng'akitegeeze yadde ng'abuuza mmwe abapoliisi mukola ki okubanga ebintu bino bikyakola ki bikyagenda maaso. And indirectly was communicating to government bodies, ministries nezitwogeddeko mukkiriza muti ebyobulimba bino okukola ki okugenda maaso kubanga ng'omukulembeze w'eggwanga mulimu ebintu byatakola ki byatagendamu kubanga is too big. Nenze tumye okuvayo n'akyogera ku ndooza yakyogeddeko nga yagala kwashwalinga nsi tinze gwe babika nkyakola ki batuse n'okugamba nti mu konvoyi y'emmendo yagitambuliramu kati mmendo ono wa comedy emmendo yagikola ki muyetalimu yagitambuliramu okitegeera kubanga bw'omutunulira nga totegedde oyinza okugamba Museveni era mmendo nga yatudde mu konvoyi eyo asobola okupozinga nga Museveni n'omuyita ki president. No, he's not him. So to me, I think he was very right okuvayo kwashwalinga eggwanga ti ababagamba nti nno nafa nkyali mulamu abayogedde nga n'enkofiira teriiko tekuli masiki ng'akulagira ddala nti yenze onve mu birimbo ate bataddewo ddame okitegeera bafuna n'omuzungu n'amubika
omuzungu kakati okiwulidde kati owulidde muganda kyagambye ne bafuna n'omuki oyo si muzungu bannayuganda bajega abali e Bulaaya abakulira e Bulaaya abo balina akisenti z'abazungu ayogera ng'omuzungu naye nga siki ate naye kirala n'abazungu baferiyazi bangi gwowa $10 na voicing akaki mwensobi gye mukola mulowooza nti buli muzungu kiringanga nze sibiriivinga nti waliyo omuzungu ali obulungi ali e Uganda tekisoboka teri muzungu ali bulungi ali Uganda buli muzungu ali e Uganda ali bubi aliwa waliwano akyaliwo aliwa ajja weekend naddayo kiringanga wono ngamba mbuga shumba yaterera abeera kalamojja nga nonakye kalamojja nze you get my point no ati ogendeyo weekend n'omutikkayo n'okola ki novaayo so to me kintiisa okuba n'okeera ku makya nti omusajja nga BMK alina abakozi abasoba mu 3,000 oli namugamba yakoze eki yafudde naye ng'omujega amubika tasobola nakuliisa kapa nnaku 2 okitegeera kati mumukunja kibakakatako bwe mujja ku radio wano every morning bwe muwulira kyebagambye nga temukikakasa mu verifying olutandika show kino kyebagambye nebweki kikyamu trust me within 4 months togenda kuddamu kulaba fake news kasatu nakikola mukunja bwakyogera Ndawusi nakyogera Nsereko nakyogera Kamagu nakyogera Amoti nakyogera bagashuma ne bagenda ku page yaabwe oddamu kiwulira ebintu bino byatambulidde nnyo ku Facebook nnyo wadde ne ku WhatsApp byabaddeyo tukitwale nti aba Facebook omulimu gwabwe gubalemye bannanyini Facebook it's a multi-billion company temanyi nti waliyo ne Uganda ndowooza ate okujjako ng'olipooti nze nti mukunja postinze false news abantu nga 15 oba 10 lwe bajja okupiika interest mu page eyo bayinza ogisuspendinga bayinza ogiblockinga forever okitegera naye nga Facebook tenaba kujjamu naffe bannayuganda tulina obusobozi bw'amaanyi okulwanyisa amawulire amafu n'amawulire agatiisa abantu nze siwagira NRM naye bantu bangi abawagira Yoweri Museveni ate mukamba wulire ekirala Museveni alina abamuwagira alina family wulira nti yafudde neyenyeka omutima ne bagamba gwe munnabyabufuzi kiri gwosinga okwagala wano munnabyabufuzi wange bangi nga babiri prime minister Nabbanja mwagala nnyo majegere nnyo abuduka ntuntu oyo mugezi nnyo abo nesegirinya muntu we baganje kakati baba muntu we mu respectinga nnyo ng'omusajja Sikola era nze mu program zempulira mu week mpuliriza Capital Gang nempuliriza nendaba frontline eyo kuba waliwo abantu abagendako ng'owulira olina akantu k'oyigayo kitegeera gwe bw'obika kantuntu waliwo famire gy'onyigiriza bw'obika mukunja maama bo babazadde bo n'emikwano gyabwe basula beeraliikiridde so gwe bw'obika Yoweri Museveni n'obika BMK n'obika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tukukolimira mu nkolimiro ekyasinze ate kitaffe yatugamba nti ebikolimo gyebiri ebikolimo omuntu n'atula mu kameeza ke nga kwe batemera emmamba n'akola vidiyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oyo muliro okitegeera ndowooza mbu nga tuludde omulaba Kabaka si billboard ya Coca-Cola